Weewaawo abatulaba mwenna tubaaniriza nnyo mu kanyomero kano. As always tubeera n'ebintu bingi nnyo bye tubaweereza, naye yonna gye musinziira bw'osalawo ofiirweyo akadde oba okafiise okatuwe obeereko ky'oyiga, mwana wattu kiba kya muwendo nnyo, oba weeyongeddeko ate naffe n'otwongerako. Nze Solomon Kaweesa, nate tulina abantu be tutera okuleeta ennaku zino abatuwaamu ku magezi ku by'ensimbi. Situwagala kubawa katemba yekka n'ebisigadde, naye njagala obeere financially strong, nga bwe bakwogerako mu by'ensimbi ogamba amagezi nagajja ku channel ey'abakulu abo, naffe ekyo kiba kirina ate kyekitwongeddeko. Olwaleero nina omugenyi wa njawulo. Abantu bano abamanyi ebya ssente era obalaba babatunula ssente, njagala ababuuzeeko beeyanjulire ne gy'akolera na biki by'akola, n'oluvannyuma tugende mu maaso. Tukwaniriza nnyo. Neeyanzizza nnyo mwami Kaweesa. Amannya n'eddoboozi bampita mukyala Mary Nasinza Wejjuli, nkola ne Pride Microfinance Limited. Mu Pride muno okolamu mirimu ki? Era njagala n'okusooka okutuusa nti no Pride tubadde Pride Microfinance Limited, naye wiiki ewedde twafunye olukusa okuba nti kati tusukkuluma ne tudda ku ddaala eddala lye tugenda kuba nga tuyitibwa Pride Bank. Kyenva mutambula nga mukaada. Kakati tukaada kubanga ekyo si kitono. Naye nsanyusa okubeera ku mukutu guno n'okwogereza n'okuwuliziganya n'abantu baffe. Weewaawo. Ndowooza ebigambo mubiwulidde. Tugenda mu Pride Bank ate nga be bakutuusaako era akanyomero kano akagenda okuyambako okukyusa obulamu bwo. Naye bannange senga mweze mukolawo ze mulya. Tuba bannange ani? Olira naawe okikola otya bwe ne bawo nga mulina embeera z'ekigagga. Pride Akiba Savings Account yetufudde abagagga, tuzikuŋŋaanyiza okwo bwe ziwera nga tukuza bizinesi. Naye bannange senga Mwami mujje tugende. Leero temundeka. Bodi goberera. Kuza Savings Zone ne Pride Akiba Account. Pride Microfinance, your growth is our pride. Tubeerere ddala mu sizoni eno eya December. Abantu n'abalabe batandise okuyiika mu byalo. Jaamu akwata buli wamu era ekiri ewaffe ku Masaka Road naku Njereere. Naye abantu bwe bamala okuggweera mu byalo eyo, si kakasanga okuspendinga kuno okukoma. Tusigala tukyateekamu ssente, ate weekanga ng'oluusi omugagga omu mu famire oba mu kika yazze okulabirira mwenna abantu 30 abayiise. So olunaku olwaleero njagala abantu bano tubayambeko okuyiga bw'omanaginga famire eyo ennene singa ebezze mu mbeera ng'eno. Olowooza batandikirewa? Neeyanzizza nnyo ssebo. Ekisookera ddala ekigambo kusaasaanya buli lwokula tekikoma. Yes. So abantu baffe balina okumanya tulina okusaasaanya okuggyako nti mu kiseera bwe kiti okusaasaanya kweyongera. Kituufu. So kyova olaba nti nno tukubiriza abantu baffe okuba nti baba n'enteekateeka. Enteekateeka y'obulamu, obulamu tebusobola kutambula nga tolina nteekateeka yaki ya nsimbi. Kubanga ebyetaago byaffe ebisinga bitambulira ku nsimbi. Kirungi nnyo mu kyalo naye waliwo enkyukakyuka, kati tewakyali kyalo, Masaka kibuga. Sebo site. Ekyalo tekikyaliyo nnyo lwa nsonga edda twagambanga nti ekyalo bintu bya bwereere. Tujja genda mu nnimiro tujjeyo emisooli gyaffe, tujjeyo ettooke, tujjeyo enkoko, naye ogenda okwesanga nga tebiriiyo nno. Nga ffe tulina okwetikira. Ng'ate tulina okutwala. Ekitegeeza nti olina okuba n'enteekateeka. Enteekateeka eyo teyandize mu kiseera kino ekya Desemba. Olina okuba nga wateekateeka. Bwe tugamba okuteekateeka kwe kuba nti n'omanya bulijjo oyingiza otya era ogenda kusaasaanya otya. Oluzungu lukiyita cash flow. Cash flow. Kwegamba bw'omanya ennyingizaayo n'omanya n'enfulumyayo n'omanya ekifikka
kyekiba either negative cash flow or positive cash flow. Kati buli lwoba ne cash flow eyo nga nungi kitegeeza nti nno osobola okukwasaganya ensaasaanyayo mu nfunayo. Buli lwoba nga enfulumyayo oba ensaasaanyayo esukkuluma ku nnyingiza oli mu bizibu kyalo oba si kyalo. siya Christmas mukyere tulya. So tutandikira awo ku nteekateeka eyo. Tojja kubeera excited nti genda mu kyalo nga tolina nteekateeka ya kubeera mu kyalo. Olinga agamba nti buli agenda mu kyalo yandibadde yatereka ssente za Christmas. Olina okuba nga oteeseteese kubanga ino season ekisooka yakujaguza omwana wa Katonda akoze eki? Atuzaaliddwa tuwa obulamu katugenda ate kunyiigira mu kyalo. Bw'oba osigadde mu kibuga tugenda kunyiigira mu kibuga. It is a season for celebration. Kitegeeza olina ogiteekerateekera. N'oba nga otereka kasente ko akatonotono okusinziira ku nnyingizaayo. N'omanya nti nze munnange omwaka gutandise kati twogera n'abo abateekateeka kirungi naye ate abaali tebateeseteese tetuggwamu maanyi kubanga era waliwo n'okwebaza okw'okuba nti oli mulamu. Ekitegeeza nti osobola okuteekerateekera ekiseera ekijja. Kati ebintu bingi nnyo bye tusobola okukola. Nyinza okuba nga sisobodde kugula nkoko naye nga nina abasobola munnange okumpita nga bw'ogambye emikwano. Kati olaba abano abalina obuvunaanyizibwa nti mu kyalo bwe ŋŋenda ninayo kojja ninayo abaana beki baba bateekateeka. Anti mulimu abantu waliwo embeera n'amanya nti nno ki n'emmere eyo gye tusangayo mu kyalo abatoma abagiyina baba bateekateeka era n'aliwa neki ne season kubanga bw'ogamba nti ya Christmas ne lyengera mu November olina oddiri naye agenda omanyi. So njagala kubanga nzizaamu abantu baffe amaanyi nti ekigambo kuteekateeka kuteekerateekera buli season ya bulamu kikulu mu bunene bwakyo ne mu butono bwakyo kuba abantu abamu bagamba teekateeka ki ekitono ekyo kyoli kyoteekerateekeramu n'omanya nti nze famire yange waakiri njagala balye ku nnyama sijja kusobola nkoko n'omanya ennyama ejja kugula ssente mmeka kwe kuteekateeka kuba tojja gamba nti yagumu kitundu tugenda tutuuka mu Christmas nga yeebiri kituufu ate olina abantu 20 otereseewo ng'oddamu banaanywa supu kuba tewateekateeka. So njagala kubiriza abantu baffe tulina okuteekerateekera season zino tutunulire akasente kaffe ate mu nteekateeka. Saagala twerabire nti obulamu ate era bugenda mu maaso tebugenda kukoma ku Christmas ate tujje mu January kubanga bwe tumala okuteekateeka ne tuba nga tulina ke tutegese tukole budget y'olunaku olwo okusinziira kwako ke twateekateeka. Ne Christmas yeetaaga budget. Anti munange nkugambye okusanyuka kuyinza okuyitirira no spending n'ogenda mu kanisa gw'ovudde e Kampala. Omanye ekibeera mu kanisa okishoni kakati twagala mwami Kaweesa ono ayimirira atubuuzeeko ate okubabuuzaako kitegeeza kati ate bwatubuuzaako munange tubadde mu kumaliriza kanisa essebo olina okuba n'enteekateeka nti tuyambe munnange mpulira kati byonna olina okuba ne budget. Enteekateeka etegeeza tufumiitiriza ku bintu byonna ebisobola okubeerawo mu kiseera ekyo. Genda mu kyalo genda kulabako ab'eŋŋanda zange gendako mu kkanisa kwegamba byonna bigenda naki na ssente kuba senga gw'omaze omwaka omulamba nga tolaba tojja genda nangalonsa. Kati bajeti wejjira mu kifo ky'abantu okufumba omuceere kiro 10 nga tebabaze nti tuli bameka bafumbe kiro 4 ezitumala ziri endala emu tujja twalira senga endala yenteekateeka. Bulijjo tukola ebintu nga tetuteeseteese kyekituleetera obuzibu obungi. Mukyala Nasinza waliwo embeera eno abantu tusobola okugenda mu kyalo naye nga buli omu alinayo akalimu kaakola ono wa booda oli atunda mu katale. Abantu oyinza obadvising okuba nti twekaza buli omu n'omugo waayo ojja mu kyalo naye oyitamu n'ebiri tugattirize kuzaaba nno tugula ebintu. Era yenteekateeka bamba mugenda kwasaganyiza Christmas nemukolera wamu
nga famire oba abooluganda mwena mugenda mu maka ga muzeeyi mulina okukwatira awamu. abamu bayinza okulwa akaweesa oyo abe balina ku ssente tugende. Kyova olaba nkubulidde enteekateeka tuyige okwogerezeganya ne bantu bannaffe tupulaningire olunaku lutunyumire. Buli omu abeereko nekyakola ki nekyakontributinga yeri bajeti nti nga bwe tugenda okubeera awamu tujja kwetaaga okugulayo enkoko. Bajeti yaffe eyinza kutwala ssente bweziti. Kaweesa olina mmeka? Gwe Mary olina mmeka? Kuba mwagala abaana bammwe banyumirwe ojja n'abantu bameka? Tetwagala ate tumale okunyumirwa ate transport tolina kuzaayo. Christmas kwegamba ate tugivaamu ng'etutamye. Kati waliwo embeera eno abantu abasinga okusevingira ekintu ekinene kisobola okubanguyira naye okusevingira akantu akatono nga Christmas ne kagaana. Osobola kubawa strategy ki oba strategies ki oba nteekateeka ki ze basobola okuyitamu akasente kano naabanga mbutuufu wakateeka ate takemebwa akabokisinjakkamye kituufu naye njagala okusooka okugamba teri kintu kinene na kitono. Okuteekateeka kituyamba mu buli nsonga yonna kuba ni bw'oba ogenda kutambula butambuzi okugenda e Masaka bw'otakiteeka mu kuteekateeka otuuka eri ng'oli disorganized tewasitudde lugoye tewasitudde suuka tomanyi ogenda kusula bibanga ebitono ebiteetaaga ssente. Maama yabagamba dda nti ekiyungu kyagwamu mwagala genda kulya Christmas temwakitegeka bintu bwe bityo. Naye wano nga tweteekerateekera tubeere nga tusanyuka ne famire yaffe nga tetugudde mu mabanja tibbu kyampola. Kyagala waliwo kye tuyita okutereka oba kyenazeeyo eri waggulu ne ngamba tulina okuba ne nteekateeka y'ensimbi zaffe budgeting y'ensimbi zaffe nti buli lwe tuba tuyingiza essente zaffe tuzitematema mu bintu ebikulu. Ekisookerwako kyekyo ekiweebwayo oba ekimu eky'ekkumi kubanga Katonda yatuwa obulamu okukola buli kimu nekino kye tugenda okusanyukiramu Katonda yatuwadde obusobozi. Tulina okumanya nti ekimu eky'ekkumi si kyaffe. Tulina obuvunaanyizibwa obw'okugaba kubanga tulina ab'eŋŋanda so tulina oteeka mu mabbali ekimu eky'ekkumi nga kyakugaba. Ne tuba nga tulina okuba nga tuteeka ku mabbali bitundu 2 ku 100 nga byakusiga kubanga tomanyi oba enkya ojja kuba n'omulimu ogwo oba nedda. Kati ebyo si bitundu 4 olina okuwaayo ekimu eky'ekkumi olina okuba ebyokugaba kimu kya 10 olina okubaayo n'ez'okusiga olina okubaayo n'ez'ospendinga kati kisinziira ku ssente zo era ziba ziweddewo naye jjukira oba ozikozesezza bulungi. Kati ekimu eky'ekkumi ekirala kyakutereka wa era ntya. Kati ekimu kino eky'ekkumi ekyokutereka oba olina okigulirawo akawunti kubanga ate eyo ekigendererwa ekyo. Era ffe wano mu Pride tulina akawunti gye tuyita save for a target oba okuterekera ekigendererwa. Kiyinza kuba kyakumpi kiyinza kuba kyawala nga ne Christmas mwogitadde. Mbadde ndowooza mwanditaddewo Christmas account kuba kati nsobola era yeeyo Christmas account kubanga sente muga tuzikuwa mu December. Era kyekyo kyenkugamba nti nno bw'ojja n'ogamba nti nno ogituuma erinnya ffe mu banka tugiyita save for a target kubanga bw'okivunula mu Luganda nti account ey'ekigendererwa. Kati ekigendererwa kyo gw'okituuma erinnya Christmas saving. Kati omuntu ni bw'ajja n'agamba kaweesi mpola ku ssente ndi bubi omuki oba tolina ssente kubanga bwe ssente ziri ku account baziyita Christmas. Ate ne banka sineetegefu kuzimpa za Christmas. Kati oba otubuulidde nti zino ngenda ziteekangayo oba buli mwezi oba buli lw'ennyingiza naye nga zakugjayo ddi mu December. Kati ni bw'onaagenda ku ttabi lyaffe ni bw'onaagenda ku ssimu yo tojja zijjayo paka ng'otuuse ku kiri. Negayirira manager twogera bulungi anti kati tojja kulya Christmas. Ng'oba okimanyi oba okimanyi ebintu nga si byangu. So kati n'omanya nti nja kuteekayo emitwalo gyange 10 buli mwezi nja kubeera n'akakadde kange kamu 20,000
ate nemba ne bajeti kubanga olumu tetutera kgenda mu byalo n'omanya nti atulisi ngendayo olumu mu mwaka naye nja kusanyusa maama nja kusanyusa abantu bange kati noba n'akakadde kati nokakolera bajeti eri gye tugambye oba enteekateeka kubanga olina okufumiitiriza ku biki ebijja okubeerayo wa wenjagala okugenda byonna bitwala ssente oyinza okwesanga nga akakadde tekamala so otereka okusinziira ku kyosuubira waliwo ekinsunya obwongo bw'obadde oyogeraawo njagala kumanya njagala okubira omuntu ekifaananyi omuntu afuna ssente entonotono on average gwolowooza yandibadde aspendinga ssente nga meka ku Christmas afuna entonotono afuna entono nga muntu sekinoomu nga wa famire naye let's assume ayinayo oba ne famire afuna emitwalo gya 5 kakati emitwalo gino 5 agifuna buli mwezi sikyo so wetutandikidde ne tugamba nti emitwalo gya 5 buli lwagifuna kati nsuubira kanjiyite nti net income nti nga byonna emisoso gy'emisolo gya gavumenti gy'abantu gyakolera afissa n'amanya nti nze nyingiza 5 gange 5 ago nga tannaba kulaba nkoko ewoomye wali mu kyuma eyeetooloola anti nze ondaba njagala nnyo nkoko so teweebuuza lwaki ssente zimulabika ndyandi sizireka naye natuuka ekiseera ngamba okulya tekujja kunnyamba kwokka wekinaatuuka nga sirina so emitwalo gina 5 tulina ogimenyaamenya ne tugamba nti 5 kyekimu ekyekumi zirina okgenda kutereka obanga eyeesasula amaanyi go g'otaddemu ezo teziri negotiable kyova olaba tugambye nti gwe bw'obanga okuterekaako oyagala kubanga osanyuka ne famire yo mu December zituume Christmas bw'obanga okuterekaako oyagala kintu kirala kyonna ekinayamba okuzimba famire yo kituume bw'otatuuma linnya buli anajja n'ekizibu ojja kuba olina ssente naye bw'okituuma erinnya toba na ssente kati wenkusabanga ssente za school fees kansooke nkugamba nibwonsaba nga ziri ku akawunti naye manyiza school fees kuba omwana wange addayo nga 10 January oŋŋamba asinaamu bulungi no si bulungi sirina kuba ziri si zange okiraba ompako omutwalo ne tuyijja sirina kwegamba ebintu bya ssente byetaagamu obukodo si bukodo abanteekateeka kubanga ate naawe ojja kudda mu kyalo kati wabe nga tewali ayamba munne omanyi kyetwerabira nti ate Kaweesa avuddeyo azze e Kampala yegwe kamala byonna buli ajja school fees buli alwadde kyekiri kyetugambye nti kwata kimu kya 10 kibeere nga kyekyokuwaayo ku bizibu ebyo byonna nti alwadde mugambe nti munnange genda e Masaka wali e Mulago Masaka balinayo eddwaliro lyabwe nabo baliyita Mulago genda e Mulago so si kugenda mbu ate ogenda mu kiriniki kubanga jjukira olina kimu kya 10 ekyokugaba ku byebyo byonna generosity kati ojja muwaako mutwalo ate agwo olwedde munene nnyo kuba olina bangi aboggabiri ate olina 5 kimu kya 10 gibe 5 kwatamu waakiri agende e Mulago kuba bajja mukeberera bwereere bamuwe panado bamuwe akapapula bamuwe panado bagambe eddagala eddala teririiko oweereza omutwalo ogula eddagala eryo omulala ow'ekizibu 15,000 agenda okuweedinga mutwalo olina okuba mu bajeti ye y'emitwalo emeka jjukira kukwata ntugyeko 5 tugiwaddeyo ewa Katonda atuwa amaanyi okukola bye tukola 5 gyakugaba ozigazza mmeka 5 tugambye olina ogitereka oli kwa 35 okyegedde 10 olina oziteekawo okusiga kubanga ssebo wadde ng'okola nnyo kiseera kirituuka negakuggwa nga tokyanyumira mu maaso ga kamera nibwoseka balowooza okaaba emyaka nga olaba mu banka eno batugamba era gw'oli bulungi guba bulimu nti era nibwoba nga gwosinga okukola naye kasita emyaka gye egy'okuwummula gituuka ogenda
tebakwongeramu ebiri wakiri ate gyaki omalirize ebitaggwa. kankubuulire buli mwaka ssebo ne nnyabo ali eyafuna emitwalo 5 buli mwaka buli yunivasite efulumya buli koleji efulumya buli mukazi azaala tebazadde luno kati n'abazaala 6 gye bali omulundi gutya gumu ate nga kugamba nti kati emitwalo gino 5 bw'otagikwata bulungi leero tolowooza nti nno ojja kukyusaamu olujja otandikira ku zino entono ennyingi bwe zijja njagala okutegeeza essente woomanyire omuntu aitha nga afunye ku ssente oba nga talina ssente atalina afaanana ati tobamanyi tobalabangako mbalabeeyo ayinza n'okutta omuntu olw'enkumi ekyo kituufu okiraba ne beekuba ebikonde omanyi mpolokumi lwange eriiso ne livaamu neerabira nti eriiso lya ssente mmeka lya 10 so ate n'afunye ssente aba akaada zaatakwatangako zaatawulirangako zaatafumiintirizangako laba okweteekateeka kubanga oni bw'oba tolina ssente bwe tugamba nti nno weeteeketeeke oba beera n'enteekateeka essente zijja okujja ng'olina ekirooto ky'ozimbirako mbe ne idea yakawundukamu mu mutwe nti bwenkakwatako kubanga bw'otaba nayo niwe bakampa olwaleero amanyabo ogenda kufa ku olwo twalaba omuvubuka ow'ekatosi oluguudo bwe bamuwa ssente tagulanga ku ttaka abaaligula baafa okyegedde ssente bwe yazifuna n'agenda mu bbaala teyaddaka yakutukira eyo bulijjo alaba talina na kirowoozo kigamba nti kati kanzizeewoko ku ttaka kuba takifumiintirizangako alaba abantu benywera kyeva natandise nga ŋŋamba nti buli muntu olina okuba n'enteekateeka y'obulamu obwo obulamu butambulira ku nsimbi ezo kati bw'otabako nakigendererwa nakiruubirirwa kyofumiitirizaako sente ni bwe ziba nnyingi ni bwe ziba ntono tezimala abantu bangi nnyo bafuna essente entono naye nga banyumirwa Christmas eno nga banyumirwa famire zaabwe obulamu ne butambula nga balina emirembe n'okusanyuka ate nga bangi nnyo balina nnyingi naye nga tewali kunyumirwa anti tebabyogerako tebabiteekerateekera tebagamba tukole tutya olagira bulagizi abantu kwegamba nti egiye temujja kugitta tebaagala nti baagala gwe obeerewo onyumye nabo ozanyeko nabo baanabo kitegeera so biba bingi nnyo kyova olaba enteekateeka nkulu abantu kyebava batera okugamba nti Christmas mu baavu eno enyuma nnyo okusinga tunyumirwa ffe tuzina nange ngenda mu kyalo layira twamaze dde okutandika okukola enteekateeka kuolwo olunaku tugenda kusaba tulina okulya naye tulina n'okunyumirwa kati buli omu alina okuleetayo fun activity kitegeeze tetugenze ku beach naye tujja kunyumirwa ate nga muli waka tujja kunyumirwa kati kunze ku kimu eky'ekkumi kyewategesa kimu kya kkumi kyo kiterese omanyi nti bw'otereka emitwalo egyo etaano omwaka gugwako ng'olina 6 omanyi bagamba mu kugaba mulimu emikisa kati 5 jjukira gyakugaba buli mwezi 5 gyakugaba naye ate olina okusengeka byogabirako si buli kimu maama wo talina sukaali oyagala kuziwaayo ku mbaga ate waliwo ayagala omwenge okyaba ow'embaga muweeyo 5 nze nsobola kyosobola ate tulina okwemanya ekyo nakyo kikulu okunyumirwa ebintu bino tulina okwemanya obusobozi bwange buli ki emitwalo egyo 5 bwegitereka buli mwezi myezi 12 oba n'emitwalo 6 Christmas tekulema kituufu ate ogirya n'ofisa nako kubanga lwaki ogenda okugula ebintu mu supermarket nga lufula n'akatale gyekali ayagala naye ku nkoko ennyambazi ojagaza ki ajja alaga abantu ku kyalo anti naye ate ebizibu biri mu nnyumba yo bali boolaga bo balina faamu y'enkoko kati ate olaba egyo emitwalo 5 jjukira twagambye ojja gitereka naye waliyo ne zino emitwalo 10 ez'okusiga ozijjukira bw'oziteeka ku mabbali za kusiga n'olabayo akakoko ke batambuzaako omutwalo ga mukyala
akakoko omusajja kafaako mugamba akatuwe akatuwe kalunde desemba omanyi kyoba nakyo ate nno mwana twe idea nnungi okagula wali chiipuli neweewonya enkoko y'emitwalo 3 mu Desemba ate kalyaki kabojjerera buwukaawo emmere efisseewo gye mukawa yenteekateeka so omanyi ogenda otuuka eringa enkaaga jjo giri kiriini otoolako katono so tulina bwe tuba tuteekateeka tutunuulira n'obusobozi bwaffe waliwo kye tuyita mu luzungu strength our strength our weaknesses SWOT analysis ebeeramu kyekirala opportunities and threats ebyo bikutabudde mwana wange twasoma ffe abasoma obusaasereddeoki oba otulese ekyo kya buli muntu nti ni bwoba olaba kati abantu baffe abo abali mu mirimu gye bakola ekyo kyeŋŋambye ekya SWOT bakikola nnyo SWOT nti nno atunuulira amaanyi ge n'atunuulira obunafu buli muntu yanditunuulidde amaanyi ge n'atunuulira obunafu bwe n'atunuulira emikisa gy'alina then n'atunuulira n'okusoomoozebwa kati mu mikisa gino mwetwogerera ne tugamba nti jjukira olina zino ez'okusiga maama we akyaliyo mulamu alina ku maanyi omugulirayo obukoko 2 ate kati ogenda gula mutabani ojja ayeesunga enkoko zaffe weeziri zetunaalya olaba Christmas wetambula egonze esente zaffe zino kubanga nagambye ntwagala tukozese ekibala ekyo mu luzungu abayudaaya bakiyita the 5 Jack principle ti kimu kya 10 kigenda wa Katonda kimu kya 10 kyekyokugaba bitundu 2 byakola ki byakusiga investment kati bitundu 10 byebyaki okweterekera gwe sente zo kuba bw'omala okugaba n'okuwa Katonda n'okutereka n'okusiga zino z'olina okukozesa ebitundu 5 ekitegeeza omuntu w'emitwalo 5 alina ebitundu 25 ekyokubeerawo okwekuumisa buli lunaku sirina kwekuumisa alina okulya ne famire alina okunywa alina okusasula amasannyalaze kati awo toyinza kubanga ofiisi 25 okola ebyo byonna n'ogenda n'opangisa ennyumba ya mitwalo 3 cash flow gy'onoonya oba olina ekizibu ku mutwe exactly neetaaga nju ya mitwalo nga 8 10 exactly kati n'omanya kyekiri ekya SWOT amaanyi gange obunafu kati amaanyi go gasobola mitwalo 8 kubeera tugamba nti bw'oba olina ebitundu 5 ebyo by'olina okusaasaanya tosobola kubanga okusula obusuzi oyisa ebitundu 5 ku buli 100 si kiri advisable nina kusula ebitundu nga 5 ate toolye kati bw'onaamala okusula mu nnyumba mmwe be bagambye lakizaala oli mu kalina miliyoni ogitaddemu essigiri oyambusa manda toli weeyo nina okuwanukayo ganda ndireeta kuboobeza ttooke lyange anti genda oliboobereza awali efumbiro ate kakati oyagala ki mu lakizaale kubanga